olwaleero njagala tulabe mu bimu ku bintu ekirala ensonga eyinza otuyambako okulinnyamukko ku mazambi kwe kulowooza ebirungi Allah byatutegekedde. Otandika okwesunga n'otandika okutegeera biki ebiriyo tandika okulinnyamukko n'okulya obuliza era ebiriyo entiisa gye bitiisaamu wano tandika okulinnyamukko, kubanga alumu yagamba nti olunaku lw'enkomerero aina yanzurunahu, abantu babali babatambula bwe batu just kutambula Allah abagerere nga sayidi gye batunudde weewali omuliro, just tebannagulabako naye nga sayidi gye batunudde weewali omuliro baligenda okukyuka bwe bati nga Allah amaze obbabembula eddiba eribisse mu maaso ne mu mutwe nga takyasobola kulaba nga atonya musaayi bw'ati, just kutunula sayidi togulabyeko totegedde gye otambula sayidi eyo gye guli nomala otunayo bw'oti. Kati n'okulowoozaako obulowooza ku ebyo ebiriyo n'ezzambi ly'olinga okwenda kikwana kite olw'okutya kiri. Kati olwanja batulabeko katono nnyo ku bulungi ate ye bwe yategeka obuliyo nga bw'obuwulira gati gamazima obubbi mbukomezza leero kanende kiri. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyitibwa Al-Hijr aya 45 mpaka 48 yagamba nti innal muttaqin, inna harfu tawqid, mbakakasanza Allah wammwe abantu abali mu nsi nga bakola ebintu byenjagala fi jannatin, ngenda batuuza mu kifo kibayita jannaatu jana oba nnimiro nga mulimu buli kintu kiwali owulidde, ngenda batuuzaamu omwo. Wa uyun, nga muli enzizi ziva mu ttaka ezefukula ziwunya obuwoowo ezirimu buli kyakunywa kiwali owulidde. Idkhuluha bisalamin, ngenda kujjamba egambire nze Allah waabwe muyingire kati olwali muli mirembe gye mutawuliranga nako. Aminin, emirembe forever, olwo ke muyingidde wano ebyammwe biwedde. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli, bwe banaaba bayingira bwe bati tugenda kubayisa mu kintu kibanaazeemu obukuku, kubanga abantu mwenna abasinga abali mu nsi mulina emitima emibi ku bannammwe. Kokawulidde buli yenna agenda okuyingira ejjana balina kumala muzza muli bamunaazeemu ghilli, bajjemu obuntu. Olina olwola baseeka munno nga alina ekigambo kyayogedde kuseeka munne n'omanyira ddala nti guno omutima mubi, nga kibi tekyogere kaseeka kuseeka ng'akinyumiza musitamyo. Ni bw'abeera ani nga kinakuwoza kiswaza tekinyuma seeka kiteka kuseeka. Kati obuntu obwo busigala mu mitima gy'abantu tubeera ayinza okuba mukazi wo ebbanga lyakufumbidde yanoonya dda wakuttira ghilli, agala atwala ebintu byo. Ayinza okuba mukulu wo nga sente z'olina afa alaba ono shaitani yazijjawa naye nga muganda wo ddala. Ayinza okuba mu baana bo omulimu akulaba ng'ekizibu nga bw'ofa ye atereera ghilli, egamba omuntu amala okutuuka ngenda kubanaazamu obuntu obwo. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli, mbajjemu obuntu obwo. Ikhwanan, olwo mubeere eriyo brother, nga bw'olaba munno nga talidde emmere ogira okukaaba amaziga, nga bw'olaba omuddu nga naasula bweru togulawo ttaka ogamba sijja kukaabya muddu, nga bw'olaba omulwadde mu ddwaliro wadde oli musawo, olw'okuba nti humanity obuntu obulumi buno obulowoozako singa buli ku maama azadde abwatyo. Akako obuntu kabulamu mu nsi Allah teyakajjuza mu bantu, kyekireeta omusirikale okukwata ensigo za munne ng'okuwoggana okwo singa bakikola ye naye akaaba. Muddu n'akwata ejjambiya omubbi n'ayuza mu musajja bw'ati n'omwana we nga singa bakikoze nnyoko.
ikhwana humanity obuntu obwo mu bantu tewajjula kasigalayo nga bwaba akufunye mu ttaano nga muli abo akuba ekiso era ng'obadde otambula ekiro oyitaayita n'ogwako ogubizzi teweekanga nnyo naye oggwako omukulu w'ettwale ng'alina ejjubba okuba enduulu ogamba maama nnyabo so ng'omukulu w'ettwale wandigambye nti marahaba assalaamu alaikum naye ogubizzi okanya okugamba vaawa omukulu w'ettwale oyita nnyoko ayinza okujjira mu jjubba ng'alina ejjambiyezi n'emmundu mmeka kumukategedde era ababega abasiraamu si bapita bava mu mizikiti mukategedde awo sawa mwenda ez'ekiro okugwako omukulu w'ettwale n'ejjubba nemwegwa mwe muti oyita nnyoko naye oggwamu ogubizzi gavaawo laba simplicity eyo gy'okoza gubizzi kati humanity eyo gyakugamba bwe naamala okulondamu nti gwe yakola oyise nga mujja ngenda kusooka akonkanaazi nako kaveemu nako nkamanyi temukayina mwebuzaabuza mulimba singa mukayina singa tosobola kugenda wa mukulembeze wa ggwanga ng'oli mufuti n'ogaana okusabira baimaamu abatambuza ebigere wabula gwe n'osabayo bintu bibayamba mmwe mu ntebe zammwe n'osiŋŋana seekoogu ng'obuwumbi buna abwebulizaamu muntu ki n'oteebuuza imaamu asaaza abasiraamu amaze emyaka 10 tambuza ebigere mwenna buli afiiriddwa omusindikiro oyo n'olema okuwandiika ebbaluwa ngu gy'omukulembeze w'eggwanga kale awaabo tulakita ebayambe wabula nga buli lwogenda okulyayo emmere wadde amiiri wa busiraamu mwogera bizibu byammwe oba tolina kibayita humanity ako allah kaatajjuza mu baki singa abaddu abakayina ebateeka okukola bibeera ebyo kati allah mu kuyingira awo nako agenda kumala kukateekamu nga gw'osiŋŋaana munno nga muyingire mu jjana maama olabira ddala eriyo brother kumukategedde anyumye agamba ala sururin mutakabilin bagenda kwepanga ku bitanda akunyumiza otegeere ebiriyo otandika okulinnyamuko kumaki kwekuleesa bino aga nti ala sururin mutakabilin nga bali ku bitanda nga byetunuddemu ng'ate ekitanda buli omu waali buli kiwali owuliddeyo ekibaayo mu nsi bakidizayinze mu kitanda ekyo bwe ba Buruji Khalifa ng'omwo mweri bwe gaba amazzi g'Ezanzibar anomwo mwegali kitanda just bwe bakutuusiriza aga nti ala sururin mutakabilin nga bali mu bitanda ebyetunuulira okwetunuulira ng'osobola okutegeera muno nti yuuyo awo naye buli kyoli owulidde mu nsi ng'okirabirawo wooli nga ne munna kirabira oli waali buli kyoli owulidde mu nsi njagala kulaba ku mupiira gwa Arsenal ne Man City live aguli awo live oli mu kisaawe Peter Duruli agenda okuguweereza amaloboozi ge muyisinganya mutino mutabuliki aze live haje babitegera ebintu ebyo lwaki akuleeta ebintu bino otandika okwesunga otandika okukola ki otandika okulinnya mukolagone byano tebikyambya bwe buba bubbi mbukomezza bane mulye ku bino yagamba la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin omuntu anaamala okuyingira wali bwevvi tagenda kuddamu kufunayo kintu mu nsi kimunakuwaza teriyo kabi na kazibu kogenda kuddamu kuwulira ate nkukakasa bw'aliyingira bwevvi teri kisobola mufulumyawo abadan abada bana ensi erimu ebizibu omulala abagagga kusirika naye ensi erimu ebiki naye allah gwaliteeka wali omanya biggadde yagamba allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyitibwa Zukhruf aya 67 paka ku 73 yagamba nti olunaku lw'enkomerero nga lutuuse allah agenda kuleeta abakkiriza abateeka awantu ayogere bw'ati ga ya ibadi baddu bange olwayogeraganyako n'abaki baddu bange
la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun. Kino nkirangiridde olwaleero olunaku temugenda kuddamu kufuna kantu kanyiiza wadde kunakuwazibwa. Ebigambo ebyo ebibiri owuliranga ebyagala okufaanagana ebyanjawulo, alhuzun walkhawfu, okutya n'okunakuwala. Okutya ye muntu okufuna amawulire nti konteyina yo bagikutte, ate ng'olinayo omusolo gwa bbanka, olunaku kwali kitabanga nawo. Mumpulira? Era owulira ng'onyiiziddwa nnyo, ofunye okutya noga subhanallah, kyekiddako ya rabbi, n'otya tomanyi kiddirira emirimu gifa. Alhuzun kye bayita kunakuwala kigobererwa amaziga, kwe kuwa amawulire nti konteyina egudde ne driver afiiriddemu, n'otunula bw'oti naye ennyumba yange egenze, n'okaba amaziga. Allah kwe kukireeta n'abyawula. Alkhawfun, okutya ye muntu okuba ng'alina maamu bagenda mulongosa kansa nga tamanyi wagenda kujja ssente, eyo khawfun. Alhuzun, okunakuwala, kwe kuwa amawulire nti maama wa kansa akutuse, kwe kutya okaba amaziga. Alkhawfun, okutya kwe kuwa amawulire nti omwana we awambiddwa, bakyamunoonya, n'ofuna okutya. Alhuzun, okunakuwala, kwe kuwa amawulire nti omwana we abadde ava kusomera emmotoka emusse, era alhuzun. Abagagga bangi oyinza omusiŋŋaana ng'awuza n'obuwumbi 3 nga bubwe, naye olunaku lwagenda ku musolo ne bamugamba nti omukulu avunaanwa ku incharge ayagala kwogeragajamu naawe, n'amugirayo assessment sheet, namuga tugenze okunoonyereza, batugambye obanjibwa omusolo gwa myaka 10, ate mu state bandagidde ensonga zikolweko okumala wiches. Omugagga oyo okuvaayo enakawa ng'akomawo ne bw'aba ali mu jipu, oyinza omulaba nga ne bw'omugamba nti haaji nsabayo omutwalo, anza okuliisa nnyoko. Oyo asobola okumala omwezi mulamba nga teyeegassa na mukazi. Ekyo kiyitibwa alkhawfu, okutya. Alhuzun, omugagga oyo yennyini kwe kuba ng'ali ku dduuka bw'ati atudde, ne bamuwa amawulire nti mukazi wo n'abaana 6 emmotoka eweddewo, mmotoka y'ente beekubye, teri n'omu avudde mu kizibu kyakwawula ennyama y'omuntu ku nnyama y'ente, ng'ali mu dduuka n'agwa bw'ati avamu amaziga. Ekyo bayita alhuzun. Allah agenda kujja alangirire abaga nti la khawfun alaykum, wano we mbayingiza temugenda kuddamu kufuna kintu kitiisa wadde kikabya amaziga. Oba omuntegedde? Oba otuuka mu kanyigo basiraamu noga ne bannaye, Allah wange nze siri muntu ng'abalala. Esalima kuuza kiki? Omuntu n'obonaabona emyaka 20 oli mukazi goze nabbaani, Allah nedda abeeramu, Allah beeramu, n'akaba amaziga. Abaddu balina ennaku nga ye alowooza kyayogedde kyamaanyi akomye, n'avamu amaziga agaddala. Omwana bamukwata esawudi n'akola emyaka egi, mukama we n'akola obuyaaye ne yeetega omuwala, nnyinimu ate n'abakwata naye nga bapanze muvu yaabwe, abawala babikola nyaabo, babbayo abalyaza amaanyi. Omwana ono bamutwala ku woofiisi nga kampani erina okusasulira nnyinimu, bamuwa omwana omwononefu bbanga lyamaze naye, ate nga balina omumusiba emyaka egi. Tekoloba omwana obulyaza amaanyi bamukozeeko. Omwana oyo ekikolwa ekimukoleddwako ekiyitibwa alhuzun.
munakuwaza nakaba maziga mu byawudolo Allah kwe kuteeka mu order nga yanjawulo aga ngenda kubanona mujje nga ngenda bayingiza jana bagambe ya ibadi baddu bange la khawfun alaykum okuvana leero teri n'omu agenda kuddamu kunyizibwa tolaba akolola tolaba anyuzaminyira tolaba awemula tolaba ye mulaasi tolaba yayambadde bubi teriyo kinakuwaza ate teriyo kinyiga nogamba naye katulina bikinammwe genza okukola boti ekigere obadde otambula toyina kyomanyi esasi ndi kuyuza ekigere ng'olina okukaaba ku maziga lwaki ngenda kutandikirawa eno temugenda kuddamu ebyo bikola ki lwaki abanyumiza eyo ayagala mutandika okulinnyamu ku mazambi kubanga teriyo malaaya agenda kufuna ebyo kimwegendereze agamba nti la khawfun alaykum wala tahzanun alladhina amanu biayatina wa kanu muslimin bentegeeza be bano abaali mu nsi nga bakola byenjagala era nga amateeka gange kwe batambulira amanyi nti waliwo otyo yitawo kete bijjukiramu nga ate mwana w'omukulu ate yafumbirwa atali musiraamu mbaga wagiriko ne bakuwa n'emmotoka tukaba yabisanyukira abaakola byenjagala mwe mujja tusawo kubirowooza ebyo byewakola kwe kuleeta akawaayiro ako abo abaagobera amateeka wakanu muslimin naga nti dukhulu kan enter mwingire aljannata antum mwe kennyini mbaagala munda wa azwajikum ne bakyala bammwe tukhbarun bemwapepeyanga nabo mbakoze photocopy ennungi si bali bemwayina negwe italinnya genda kulaba embooko yo yaga nabo bajje yutwafu alayhim munaagenda okuyingira munda bisuhafin min dhahabin wa akwabin nga bapanzeemu ebikopo n'amasowaani nga bya zaabu amasamasa atemagana nga buli omu bamuteereddewo eddiiro litwala abantu 10,000 mulya bulungi buli omu bamuteekedde eddiiro alina abagenyi be alina mukazi we balina bagenda okutumya batumya abaana baabwe batumya gundi kubanga abakkiriza balina eddembe lyotumya baki bali basiba shiriku gundi simulaba kale bamuwadde awantu wanene era nti nga muli ebikopo nga muli amasowaani wafiha ma tashtahihi l anfus ng'ebintu ebiri mulimu decoration ya buli kintu kyomanyi nti omuntu mu nsi yali akyagala tulhihu l anfusu omutima nga wandionagamba ne Allah wange nenfuna ssente yagenda ku Buruji Khalifa ogenda okukyogerako boti nga cwicwi nga gyolimu yaga kyonna kyowuli omutima gukibwankawankira kuno ku nsi oligenda okulaba nga tewootudde bakiseetinzeewo dda wataladdu l ayun n'amaaso giwulira nti gaagala okulaba olwo abalabi ba geemu olwo abalabi ba firimu olwo abalabi b'ebisolo amaaso go ganyumirwa okulaba ki olwo abalabi b'omupiira ye omupiira nga yagwa eddalu nibaziba mukaaga wadde abatemu gye bali nga alina okulaba champion oba kiki nga saidi bajja kukutema nti ate sitinfa mwemulye kati ng'amaaso ge misikini naye awo anyumirwawo ate mu firimu nga taliyo ontegedde n'osiŋŋaana omwana nga mulina ebiveera kati bwaba batudde wano oleesa obufirimu buno obupiira butambula 8 oleeta episode 8 naye muzina abamukadde mu nsawo zammwe wano muba mu tawuni n'ebintu bye kuli tutekulana ewaka kati oyo naye bandi wakafirimu era ku 8 ziwera wala yakyaliko atambula gwe musiru gwe wallahi enkyankomawo agamba oli abutunda Allah akugambye amaaso go kyegawulira nti oyagala nnyo okukola ki nakyo ngenda kiseetinga nga kiri mu kiti kirala nnyo bwe yamala yagamba wa antum fiha khalidun ng'ate bwe nkuteekamu
eva and eva togera kuvaayo. Watilka aljannatu eyinde jana jembagamba allati uristumuha bima kuntum ta'malun ngezaako banyumiza ebigirimu ejana jembagamba ngezaako banyumiza ebigirimu mutandika okuwankawanka ogikolerera buli nyamukko ku bintu byammwe sabuliveemu bwamala yabuleke kendeza obubbi toddamu kunyaga bantu kendeza obulimba tandika okulinnyalinnya mukko nga bw'obiwulidde ebyo mbitegekedde ggwe njagala bikusikirize bikusike osobole okubanga oli kumpi nabyo bima kuntum ta'malun naye bigenda kusasulwa n'ebyo bye mwakola levo mwotuula bye byokola ki biwakola lakum fiha fakihatun kathiratun minha taakulun bwe munayingira nno temwerabira na buli kibala kyomanya ekiri mu nsi nakyo ngenda kireeta naye nga ate wekiri ate wakola nga ttarazo mumuddu ng'anyumirwa ebitooke nga ttarazo mwotambulira naye nga kinyirira nnyo bitabanga nawo olwo nga yagala bigonja nga biri ku ttarazo mumpulira naye nga binyirira ekitabanga nawo muddu nga atanyumirwa obucungwa nga biri ku ttarazo nga binyirira ebitabanga nawo olwo omuddu nga wa miyembe bino ebinene ebya papo ebyaki nga biri ku ttarazo muntegedde nga binyirira ekitabanga nawo egandi fiha fakihatun mulimu abantu abali mu nsi nga naate guliini oli bino emiti egye ate yiyagwamu eddalu oyo tugenda mupangira ate birala mukko abanyumiza ebintu ebyo olinyemu obwamalaaya gane mumanyi saala nga busakuwasanga ddayo ewammwe kanende jjana munaasobola eki si byangu sitaani yawamba nyo subhanallah emyaka gyogambe si biki kwerekereza nosaba Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah tukwatireko agambe si byangu sajja mukulu obote wano olya eryamini olidde sajja olatakalanza olya ogambe si byangu nga mwayinooneka nnyo akulembera eggwanga nammwe naasinga obwononefu chairman yaba akulembera abaana muri kulivemu wangi temumanyi okwerekereza obuwala buno obutambula nga buli bwere si byangu yakwerekereza sabbih isma rabbika al-aala la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha mukhrajin etuvuddeyo n'agamba nti banaamala okutuula muyo fiha fakihatun kathiratun minha taakulun buli kyonna kye baalyako olwaba emiyembe ku miyembe adde naye mu kyalo oliyo obutunda abanyumirwa obunuuna n'akanuuna bw'ati olwo omucungwa nga bwe balya ebintu ebyo nakkuta ng'atandika okujja entuuyo ng'entuuyo ezo ziwunya akawoowo akatabanga nawo bukyanga tutonda nsi ng'enjala emuluma omulundi gumu ng'akawoowo tayagala kamuggweko ng'ayoya enkoko ng'alya enkoko ng'akkuta nnyo ng'addamu atuuyana ng'awunya akawoowo akatabanga nawo bukyanga tutonda nsi ng'akawoowo katuluka mpolampola ng'enjala emuddamu nga yeegomba embuzi nga njokye ng'alya embuzi nga njokye yonna ng'addamu atuuyana nga tumukolera akawoowo akatabanga nawo bukyanga tutonda nsi yagamba nti hatta yakhruju ajja kufuna gari njala kutambulamu adde mu mazzi cwi agenze eyo ejjana kati akunyumiza ebiriyo tandika okulinnya mukko mu bubbi weba nomanyi oba kifeesi mbumaze mubitegedde aye endala yagamba nti inna almuttaqina fi maqamin amin ab'omujjana bagenda kumira mu kafo nga kajjudde emirembe ekitabanga nawo ng'empewo yaawo eri ndala mukko empewo eyo oliranga azimbazimba oliranga ekukozza oliranga ekunyonyogera mpewo yabanga bayimiridde mu kifaawo just aminin naye nga amin empewo eyo erimu obulamu bwewuunyisa fi jannatin wa uyun olwono bayingire mu nnimiro kintu kyakulanga ennimiro kya ttalazo kirungi nnyo naye nga kirimu steps ng'ebintu bibeetuludde bwe biti layini ng'ezeetuludde kaaba bweziti bamalayika babeetuludde bwe bati batereeza ebifo byabwe agamba maqamin amin
fi jannati wa uyun, munimiro eyo nga mumuna enzizi. yalbasun sundusun wa istabaraqin mutaqabilin, bagenda kwambazibwa ekyambalo nga kitemagana, nga mulimu ekyambalo ekikutte ennyo kijeyo figa, nga olwa bambadde ebyetaddemukko. Bana abayingira ng'ono ali eno nga kojjaawo ali eno, maama omuto ali eno, maama ddala ali eno, daddi ali eno, mwana w'omukulu ali eno, mutakabilin. Subhanallah. Ate ggwe obedda nkuli mu mugongo. Bonna bakoze ki? Be baani abo? Alladhina amanu, abazadde abali mu nsi nga bali ku Allah, wattaba'ahum dhurriyyatahum, n'alwanyisa nnyo abaana be bamufaanane, alhiqna bihim dhurriyyatahum yawmal qiyama, omuzajja oyo ngenda mulaga abaana be ku lunaku lw'enkomerero. Naye yali ebibye nga n'abaana bali bibye, ono afumba wagundi naawe wasa wagundi. Kati mubalinamu abo simanyi daddi, anti omumanyi daddi yali mami omuto, yali mulokole, nga omanyi daddi naawe anti yali atambula nnyo. Kati mulimu abaana ba mami abo omwenda, abadaddi wammwe, kuba yalina mami atali muki. Era abaana abo togenda balaba, togenda kulaba abaana abo. So muwandyagadde okulaba ekirongo kyo kikibatikire Makerere nga mukyali balamu. Togenda bagamba nazadde mu famire ya mukisa, Allah mpadde kidokita nga ndi mulamu bweti, kidokita kigenda kukoma wano, togenda kiraba maaso gani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati anyumya agamba nti eri gye mugenda waliyo ebyambalo birungi nnyo mujja kwetunuulira. Kadhalika wazawajnahum bihurin 'ain, ngenda baleetera obuwala. Nabaleetera obuki? Amanya mwetereze bulungi, muwulize bulungi abantu wano. Ngenda baleetera obuwala, obuwala obuyina eriiso ery'endege. Allah buli lwanyumya ku byute y'omukyala, ayati nyingi mu Qur'ani, anyumya nnyo eriiso ly'omuwala, eriiso ly'omukazi. Era eriiso kintu kyalamu nnyo ku mukazi. Mwe abakyanoonya abakazi abalala mwetegeze nnyo eriiso, eriiso lyeddene. Ngenda baleetera obukyala nga buyimiridde nnyo naye nga bulina amaaso ga ndege. Liiso eringa lya ssaako, liiso eryalizannya. N'ogenda okula sukali mwedde kika mukaaga otunuulidde omukazi. Era ndi kawulire olinamu amagezi, munansonyiwa. Ali ku maaso g'omukazi. Eriiso eryo kikemo. Kati Allah agamba nti ngenda baleetera obuwala nga buyimiridde, bulina amaaso ago. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, omwo buli kimu kyonna ayolowoozaako oba okiyitumiza oba oyagala kirabako nga kimera kiwoomera omuntu oyo, agenda kukibeera mu mirembe nga bw'ayagala. La yadhuquna fiha almauta illa almautata alula, temutya eri terikuddeyo kufa, okuleka okufa okwasooka okwe mwafunamu okwo. Kyobola bakumensioni nze wano eyo aya eri mu Surah Dukhan aya 5:58 yagamba nti la yadhuquna fiha almauta, temugenda kuddamu kufa temutya, illa almautata alula, kujja okuli okufa okwakola ki? Okwasooka. Banaye waliwo firimu nawo akulaga nti okufa kukabya amaziga, saate obulwadde bunakuwaza, obeera n'okunakuwala mu mutima mami alemedde ku kitanda, era buli lwasinda onakuwala, naye ate bw'amala okukutuka okaaba ezziga. Kanaye akuleetedde ekizibu ekinene, akimanyi okufa kizibu. Emmenyeka gye mumenyeka nga mukola obusente, ekimenya ebintu byonna kye bayita final destination, kufa. Lwali muli mu ddeeso omulinga ng'abalalu, abaana bayisinaye bati nga bagenda mu kikubo olabe, muntu ajja n'okuwa salaamu yawe, salamu aleikum, sekaawo nansonyiwa, balinga bakuba eddalu, bayisiŋŋanya bati badduka kkire na bukeera, bw'ate adduka ajira okutomera, akutta obupale, alina abuleega, alina ebibiriiti, nga omuguwa eddalu bw'ati, bajira okutomera. Abadde amaze okufuna myezi 3 tugenda mu January, aga Saidi afudde. Ekyo Allah naye akimanyi ng'ekizibu. Banna abasuubuzi bajja mu kuzinga bonna baga subhanallah,
twabadde naye ejjo ng'agenda kuweza ssente ku container akasewulira bulungi labo kibakanze ekyo kikaabya kati akugambye kale kiri ekizibu ekyasooka soya kuddamu kibateekako temugenda kuddamu kufa illa almautata alula okufa kuli okwasooka ginakoma temugenda kuddamu bivaamu wawaqaahum adhaba aljahim fadlan min rabbik ngenda kubataasa temugenda kulaba saidi wali bonerezo wali okubwatuka wali okuzirika wali amaziga agavaayo wali ebitiisa bingi ngenda kubataasa temugenda kubiraba ugenda obayisa saagala mubimanye nkugambye ekitone nnyo kyenkunyumiriza bwe balikyuka bwe bati aboonofu ne balaba saidi omuliro gye guli nga tagulabyeko wabula saidi gye guli baligenda okugibwayo nga Allah abambudde eddiba ly'omu maaso n'ery'omu mutwe nga musayi guyika bwe guti jaza kutuna ku saidi awali ki kati akugambye ekigamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wawaqaahum adhaba aljahimi mwenno ngenda bataasa ne saidi awali ebonerezo ebisaagala mulabeyo era bona agenda mu sura wa Furqan Allah yaleeta aya special ng'akugamba gwe nno muddu wange oba otegeera beera ng'oŋŋamba nti Allah tonda ganga wali muliro aya egamba etya sura Furqan temugimanyi tabaraka alladhi ja'ala fi samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa liman arada an yadhakkara aw arada shukura wa ibadu rrahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladhina yaqulun rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam walladhina yaqulun bwemba muli eyo mu nsi ekyo mukikokole nnyo mukyogere kigambo ki rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam Allah tutaase totulaga totuleetera adhaba jahannam eyawali ebonezo byaki inna adhabaha kana gharama ebonezo byo Allah obitunyumiza nogamba biwulira obuwulizi bizikiriza oyinza okukoma bawuliddeko just era nti waliwo mu aya emu esatu oba abasa era abaddu bagenda kugenda ab'omu muliro nga balina bakuŋŋaanye bali abo bangi malayika zigenda 7,000 nga malayika abo bakutte ekitiyo bagende mu muliro baseneyo akanda k'omuliro katono bakwate ekitiyo ekyo bateeke akanda k'omuliro mu wiribaalo wiribaalo etandika okukwatibwa bamalayika 7,000 baleete akanda ako ak'omuliro era nti abantu b'omu muliro bonna bali bwe balirengera akanda ako nga bakaleeta ku wiribaalo era nti amaaso gonna olw'okulabako gajja kuvaamu kagwawo just kulabako kukanda kaki kati kyakugamba nti walladhina yaquluun mu bintu bye musaba nga mulinde mu nsi mukiraaja nnyo mugambe Allah nti rabbana srifu 'anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'atin mustaqarra edduwa ya nabi Musa alayhi salatu wassalam genda nga wetegeza mu Qur'an edduwa za Ibrahim edduwa za Yusuf edduwa za Musa edduwa z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam za Sulaiman edduwa ezo zibamu ekigambo rabbana la tu'akhidhna Muhammad abasabira in nasina aw akhta'na rabbana wala tahmil alayna isran kama hamalta ala alladhina min qablina Allah bakulembere mabega bwe yakolanga ezambi ng'olamulirawo Allah tokikola bantu bange nze abange batereke bali abasooka Allah bwe kyali nga baddu benze nga omuddu taddayo muddu yakoze buli azamanya Allah n'omusasula Allah mbadde nsaba ngo batereke bambi bayinza okwenenya abasabira kati akugamba nti alladhina yaquluun bagamba Allah wabe nti rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam Allah tutaase kati wali Allah gambye wawaqaahum 'adhaba aljahim nze Allah wamungenda bataasa n'olubabu obuzibu bw'omuliro tumugenda kugulaba ku fadlan kyenno kyengera kuva gyendi
min rabbik za Allah mubanchi bawadde dhalika huwa alfawzu alazim yene yenyongeza nekyengera ebyebitiibwa byemba mpadde omuntu obutakulaga saidi wali kintu ekyo kintu ki hiya nar akunyumiza byakutegekedde mu jjana otandika okufunamu okusikirizibwa era olinje ku maki tuli ku nsonga ezituyambako okulinnyamukko ku mazambi noga ekiba nekyo gye kiri waliyo obuwala badde engwirana naye buno bannaye obwana obutalina makulu obwana bweri tebugenda mu nsonga abavubuka mukole ekisoboka kyonna temuddamu kwambula mpale okuleka ng'ogenda mu ddwaliro kukuba mpiso oba ogenda mu toilet oba ogenda kunaaba oba ogenda kuwuga oba nga bagenda kunaaza munyweze empale mugambe ne busisita bwammwe bunyweze nnika olw'ensonga mu bintu ebireetera Allah subhanahu wa ta'ala okukukyawa kintu yekiteeka ku mwanjo nnyo taka sikyagala kindabikira bubi kati buno obwana obubatta mu butwale nti amakulu gaabo matono waliyo omwana gwagambye eri omwana ajjudde akaana tukemyusa ng'akaana olaba nga akaana akazza obuto akaana akazza obuto gakola abaana balina mugabana mmwe mwana asibye bupenso n'ogwira na mwoyo nasaza ebigoli by'ekyayi n'ogwira na mwoyo n'obuviiri bwa saha n'ogwira na mwobo mulindeko wali abaana balina enviiri eziri nakyo muve ku bizigo nokwata emitwalo mwenge gy'omwana yeemyusa kimyufu kiddugavu nawe omwambula kala olaba mmeka nemwasomera wammwe emitwalo 10 egy'omwana alina kala 2 mulina kizibu kibasiraamu mugumiikirize obwana gye buli mubiwulidde kati anyumya agamba nti aina yashrabu biha almukharrabun no aga nti huwa alfawzu alazim eyo ennyongeza ennene gyempa abantu abanewala ebintu ebyo mu sura eyitibwa almutaffifin aya ya 22 paka kwa 28 yagamba Allah innal abrara rafi na'im innal abrara rafi na'im abantu bonna abakozi b'emirimu emirungi bagenda kuyimirizibwa mu kafo akajjudde ebyengera nga bo bategedde dda tugenda mu jjana bali mu kweyozaayoza nga bakitegedde dda nga byokka ebitambula obutambuzi muli atasedde okutegeera agamba naye babuulire Allahu akbar obugumiikiriza kirungi bane nga nalyoka nensasula gundi nga omuddu anasaza okulaba taka saidi sente wazimpa saidi nakugamba ngole ebigambo byogerwa omuntu beetonda bakwira obajja beetonda aga bagenda kuba bategedde dda abaddu abasinga pangudde kati inna al abrara fi na'im abakozi b'emirimu emirungi bagenda kuba mu kafo akajjudde ebyengera bategeere ala al araik yanzurun nga bw'omutunulako bw'oti omanyirawo Allahu akbar naawe nga endabika yaabwe yokka bo nga amaze okulabika nti mutuufu g'amazima bakoze eki bo bawangudde ala al araik yanzurun taarifu fi wujuhihim nadrata an-na'im wajja bategeerera ennyo nti bano abantu tuufu ba mu jjana nga ebyengera n'okwakayakane ebyenyi byabwe nogaga amazima mbabuulire muntu wamujjana tabula mumbaka yagamba nti wuzu bwe yatuukanga wonna era mufunenga nnyo wuzu ewaka abasiraamu kubanga okuyambako okwambala kishooti wuzu neyambukakokko yagambawo gonna mataala gagenda kukuyambako okutambuza abo bonna bwe weyagala mikwano gyo bonna ba Allah asiimye gamuwanguye wuzu kabona yakasookera ddala ega Allah yalamba ettaala agenda okutambuza omuddu kati ofunire wakawuzu ofuna chansi etuusa amazzi woogagala wonna olwawuzu kati agamba taarifu fi wujuhihim nadrata an-na'im jabalabira ku maaso gaabwe ku byenyo gambe bano maama batugiseeko bwe bagenze yusqawna min rahiiki al-maqtum balina ekyokunywa kyogenda okunywesebwa
nga kiva mu mubisi omusogole guyitibwa maktum. Khitamuhu misk, ng'omubisi ogwo mubikke bwe guti baguteeka mu kintu kimasamasa ogulabira munda naye nga bagubikka kati waggulu eno nga gye banywera bali ekintu kibanyika kireeta ne banywa ng'eno bagulaba gye guva naye nga bagunywera waggulu eno naye ng'akawo kaagwo ka miski. Wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, mubisi ogwo abaguwulidde mutandike okulwana mukolerere, bavuganya mutandike okuvuganya. Olwo ategeeza nti buli mulimu gwonna gw'omanyi guyingiza ejjana, buli owuleyo akalungi tandika okuvuganya. Bw'aba omuddu ono awadde 5 w'omutwalo, bw'aba omuddu ono asibira manzaani yongerako 6, bw'aba omuddu naye asibye 6 bweyongerako sunna muyiteko. Bw'aba munno asadde sola 5 yongerako sunna. Bw'olaba naawe agenzeewo tandika layiri, bw'olaba naawe waali genda ku duha. Amakulu lwana nnyo nga buli gw'omanyi mukwano gwo nga ggwe omubeera mu maaso nga bwe mulwana mu byenfuna ozimba akayumba ofaanane mukwano gwo. Mukitegedde ekyo? Wa fi dhalika, nga bwe bawulidde kale kyembanyumiriza eky'omubisi ogwo omusaanikire ogw'okunywera waggulu guli mu kyombo kya zaabu kimasamasa nga guwunya akawoowo ng'ate guwooma nnyo. Falyatanafasi almutanafisun, mutandike okuvuganya mukole emirimu emiki emirungi. Wa mizajuhu min tasnim, oluzzi nno mwe twalutabula, oluzzi mwe twatabula omubisi ogwo, oluzzi luyitibwa tasnim. Luyitibwa ani? Luyitibwa tasnim. Luzzi gye luli lwa bbeeyi lulungi, yaga omuno mwe twatabula omubisi ogwo nga kyakigambye. Aina yashrabu biha almuqarrabun, naye temwerabira abagenda okunywa ku mubisi ogwo be bagenda okubeera ku mmeeza eyesemberedde omunene waali. Almuqarrabun bagenda okusembezebwa. Abo nno abakuŋŋaanya mubabuulire, akuŋŋaanya abantu mubabuulire, akuŋŋaanya abantu abayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, yaliko ekitende ekyo. Almuqarrabun, kuŋŋaanye bonna abantu abatandikawo emirimu Allah n'asiima nga tannabagiragira. Muddu n'asalawo n'akola ekintu nga kinene nga Allah takimutaddeeko. Uthman yakwata ssente ezitamanyi bazireeta mu kiriba kyali kya nsolo ne basumulula n'abagamba mugambe omusajja atali musiraamu ajjeko ssente ze ampe balance. Baali babonaabona abantu n'amazzi e Madiina n'abagamba okuva na leero amazzi gakozesebwa omusiraamu n'atali, kubanga abasamu yali agabaguza ng'ate ab'eddiini ye abasalirako ssente nga bamu agabagabira. Uthman n'agula oluzzi n'aluteera ensi yonna ne baluyita Biiru Uthman. Lwaki atendebwa ekitende ekyo? Yakola omulimo nga tafunye aya kuva wani, wabula agenza okulaba nga kintu kya buntu. Era abagagga mukwatibwa ensonyi eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'obeera ne imaamu ku kyalo kwova, imaamu yabakuza, mukaddiye mwenna nammwe mukuze. Omusajja oyo temumugulya nga wadde piki ereeta mutwalo, naye ate osobola okukwata omusajja akuwerekedde okugenda okuwasa omwogezi wo n'okwata miliyoni 10. Mulina amagezi n'ensonyi. Ogeraageranye imaamu gwe muweereza emirambo gyammwe buli mwezi. Mami afudde okubeera ndala, imaamu musime, naanu n'abatamiivu banne n'abakuyitaayita bannange munnyambe, anti kawale yafiiriddwa, anti mumanye ebyange ne basima. N'olemu okukwata pikipiki ogulya imaamu oyo. Wano oddira omusajja yayogera ku mbaga yo n'omu miliyoni 10. Humanity, obuntu. Bw'olina ekintu ky'osobola okwerekereza olw'obulumi, tuga omusajja ono atusaaza ebbanga lyonna ali awa. Abaddu ne bafiirwa ku kyalo bonna nga yaziika bw'ati bwe tutuma. Zakatul maali nejja nayo ntugiringiriza, twagala kugyegabira. Zakatul fitri n'olonda akakiiko ketalina ogigaba, wabula mu kunaaza imaamu mugende.
Eno basingana nga bagagga beeyogeza mbu sabbuuni n'ebiwero babitwala okakasa engoye zayambala bebigoye byatunga. Kati mutya Allah mukwatibwa Allah ensonyifu awalimu n'okwata chairman ero sittu omuwa miliyoni 2 agenda kufumbiza muwala we olwokuba weegula nkyajja kukolera ebbaluwa ng'ogenda gula poloti omuwa miliyoni 2 oyimaamu w'emitwalo 3 ku yidi mwina amagezi n'ensonyi. Aweereza obusiraamu ayamba mmwe kyobalaba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bw'atuma mukwano gwe Amr ibn Aasi n'amusindika mu bantu eyo n'agenda ne mukazi we wayita ebbanga n'anyigirizibwa abantu bakulembera. Taga nti abantu bano mbakulembera mbasaaza esswala 5 abaddu bano mbalabirira buli omu mmanyi waasula naye tebamanyi wensula. Emmere gyendya gye najja najja emmere empeddeko emyezi 6 najja n'engoye 3 engoye ziyulise. Abantu bano bagenda kutandika okunjereegerera kubanga kuva dde abasiraamu nga mukakkanya abamanyi n'abaako esswala ezimu zaabuuka azirekera Bilaali agende nga mu byalo apakase afune emmere gy'alekera omukazi. Era olumu n'akwata olugoye lwa mukazi we alusalemu asobole okufunamu enkutu y'owansi n'ey'owaggulu. Yalina obuzibu bw'obulwadde batta muganda we mu lutalo olumu ng'alina we yeekwese bw'ati n'alaba muganda we nga bamusimira ekinnya nga bamutta bamuziika nga mulamu. Bwe yabanga atuddeawo nga kino ekimujjira nga yeekanga ng'agwa bw'ati. Kale lwatulawo kimujjira nga yeekanga agwa bw'ati. Abasaaza abasiraamu kino nga kimujjira obw'olumu ng'agwa nga atereera eti mwakazaako b'ensimbu nga bawandiika ebbaluwa kumanya abasiraamu muli bazibu tubakulembera naye muli babi nnyo ekitabanga nawo n'omaliriza nga n'okufa kwange okunywa obutwa era gwa nsomako. Bawandiika ebbaluwa bagiwandika ku Amr ibn Aasi bagiweereza Umar ibn Khattab. Baga twafuna obuzibu simaamu gwewaweereza naku ezimu tasaaza era mu nnyuma za mbwenzi bwe. Ensonga ey'okubiri ffe tukoye obukyafu bwe ejja n'obugoye bw'abakazi muzikiti. Ensonga ey'okusatu watuweereza mugu wa nsimbu ffe tukoye tuswaza tuli basajja bagagga ano omuntu wo baluwa bagiweereza. Musajja wattu ennaku ezimu ajja tebamanya ali atya kazi wafaanana atya bw'alwala aba atya abasaaza atambuza bigere ava wala abagagga bayomba. Ono n'apanga olunaku najja n'egganga bonna batudde bati bamuwa ekitiibwa omukulembeze wa Busiraamu n'agamba gwe badde nsaba Allah akumpeeremu obulungi bw'oba watuukiriza ebyo imaamu byateeka okutuukiriza mu bantu be. Nammwe nsaba Allah bwemu obulungi bwe mbanga mwatuukiriza ebyo omukulembeze bye muteeka omumukolera. Amr ibn Aasi abantu bano bakundoopera mu kiwandiiko ky'olaba nkutte nga bagamba nti olina ennaku z'otakola ng'ate nakuweereza kujja kuweereza nga wakkiriza. Ensonga eyo gyogerako ki? Nagamba ya Amiirul Mu'miniin mu kujja eno najja n'emmere ya myezi 4 n'emmere yanzigwako dda. Abantu abo buli omu waasula mmanyiiwo era nziise ku baana baabwe naye teri n'omu amanyi wange. Emmere gye ndya bwe nalabanga embuze ne ntya okusabiriza ogenda okuswala mu maaso gaabwe ne ntandika okupakasa mu byalo ng'ennaku ezo ŋŋamba Bilaali nti nnyambaako nnyina obuzibu ne mbusirikira buteeswaza kubanga ne bw'obasaba abo bazibu ne bakaba amaziga. Nagamba bakufuna n'ensonga endala omusajja okujjira mugoyi bw'abakyala mu masijidi nabwa ya Amiirul Mu'miniin gwosobola okuwangala n'engoye 2 n'oweza emyezi 6 nzayulika nagenda okulaba nga nja kufunamira benkulembera kwe kusabanga mukazi wange nsala olugoye lw'enkutu yasigale mu nnyumba kale nga mwafunamidde ngende nabo nsobole obbasaaza nga nti okubasaba babuuze baali bampaddeyo ekkanzu
ne bakaba amaziga bagaba kuvunaana ensonga endala. Walina obulwadde n'otabwogera ng'ate omukulembeze asaana bategeera obulwadde bwoba bujjanjabwe bwobanga bunakuwaza abaviire bulwadde kyobwo taga ya amira almuminin. Bulaza wange omukulu gwenzizako mumanyi bulungi, twali mutwalo we Ghazwatul Bauta n'awambibwa omusajja ayitibwa Uqbata ibn Abi Maizi n'amufumita ekiso mu bulago ne bamusimira ekinnya ne bamuziika nga ndaba ne bakumako omuliro waggulu ng'omutwe guyise bwe guti. Olwo ndowooza ekintu ekyo bwe nti neekanga n'engwa ne Allah nziriza obulamu nentereera. N'ababuuza nti mwali mukimbuuzizzaako ne nkibannyonnyola. Kati abasiraamu tubeera nammwe n'omaliriza nga n'okufaako gw'osomesa atakuwa munnyo, atakuwa mmere, takuyambako mwana, takuyambako nnyumba, naye bw'aba afiiriddwe n'atakulaba n'avuma. Naawe oli muntu nga bo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti almuqarrabun be bantu abeerowooleza humanity. Tega naye omuddu ono si muntu nga ffe. Muddu ono abeerawo atya? Muddu ono asomesa darasa 9 okuva mwaka mpaka ku mwaka. Muddu ono ali aki? Humanity. Almuqarrabun bano abagenda okusembezebwa abajja ne Uthman yalowooza ku bakufaaru bano si bantu. Lwaki bano bagula amazzi bano tebagula? Abaffe amazzi singa omunaku aba talina ssente yaffe ennyonta. Era mu busiraamu ebintu ebitatundwa lwakuba nti gavumenti yaffe ejjudde obulyazaamaanya tebagula mazzi n'amasannyalaze, kubanga ebyo ebintu Allah bw'aba aleeta omuntu mu nsi byasooka omumuteerawo. Bwe bibula mu bulamu omutta. Allah tateeka muntu we bitali. N'Abawarabu abali mu ddungu balina we bagajja. Ebyo bijja dayirekiti kwe kuleeta enjuba ye. Agaba amasannyalaze agava mu nnyanja muliro gwe. Era tosobola gakola mu mpewo. Kyobola bagaasi era bamala gatta bintu biri mu mazzi. Kati mu Busiraamu tebigulwa. Era bw'ofuna chance bw'olina w'obibbira tolina musango wa Allah, otuukiriza ibaada yo. Era mu kyalo otakolanga ezzambi nga munna aleese essigiri n'ajjako omuliro ali n'amuwa eryala ekkalu, tokikolanga. So nga bibeera ku mizigo. Amanda gange gojjako maama nakakaawa zenako obubbi bwo gwe mubbi agaagala. Allah yatugaana okutunda omuliro, tebagutunda, muntu atambula nagwo. Era ente bwe ziyingira mu faamu y'omuntu tomujjangako ssente, ne bwe ziba zinywedde mazzi wadde okulya essubi, ebyo muntu alina kuzaalibwa nabyo. Allah bw'aleeta omuntu mu nsi yasooka okumutega, ne bw'obimuggyako omutabusi. Komukategedde? Kati humanity, obuntu obwo n'osayagala okole ekintu nga gwo kyetumye. Almuqarrabun bagenda kusembezebwa Allah yennyini waali, bannabbi batudde awo, basahaabi bali awo, babasembezza ku mmeeza y'abanene. Naye ng'oli awo ne faamu yo olaba ku munene Allah subhanahu hiya aljannatul firdaus. Ejjanna gye bayitaani firdaus. Kati akunyumiza ebyo otandike okwegomba. Mukkirize tabe hadisi neneemu tujja kwongerako omulundi ogunajja biidhinihi taala. Yanyumiza Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agamba nti yaakulu ahlul jannata fiha wa yashrabun. Ejjana abantu abanaagibeeramu bagenda kuba balya buli kintu ekirimu, nga buli kintu okyegomba n'okirya, nga bw'omala okirya n'okkuta ng'okyakiriko ng'otuuyana, ng'entuuyo ezo ziwunya akawoowo akasinga akawo ke wali owulidde ng'enjala ekulumirawo, nga weegomba kiffene ng'okikuba, nga bw'omala okukkuta ng'otuuyana ovamu era akawoowo akasinga kali, ng'enjala ekuluma nga wayitawo enkoko. Bajja kuba balya nga bali mu jjana era nga banywa nga abali mu jjana buli kyakunywa, naye nga system bwetyo bwetambula.
kati anyumi agamba wala yataghawatun teriyo kuwanda, teriyo kunyiza, teriyo kusesema, teriyo kwesooza, teriyo kyakulya kivaako nswera. Wala yataghawatun tona kisobola kuwanduza olwo ekigenda mukamagala kunuuna obuzina obujulizi yembeera ebaawo nga obadde obba enva onuune obujulizi obenga abubuza otegedde okuzingako tewagenda kubaayo kuwanda eri. Wala yamtahitun munnange ng'enjala bwekuluma teri tooyi, kubanga tooyi sayini ya bunyoomoofu. Okusutamawo omusajja omukono ojjamu engoye n'otandika okunyinyibala nga agenda okufa oba munyoomoofu. Bina lwogendayo nga nseenene ogenda kubeera ku buzibu tunde basoga nti kawali anfudde nina omaliriza olwogendayo nga magumba gange gezinze enda kumira kubeera gwazikaire kamakumi ago ne bakonkona toyi nga towulira ekikuliko gwokimanyi. Waliwo ogendayo nga walidde yajasi bikedo na bimukene bikulesa embiro ng'oyiwanga embaata genza okumeza nga wonna wantu owonoonye. Eyo sayini ya bunyoomoofu. Munindemu ogenza kusuubula olio ganudde amaaso bwati ngoyine wajanaga Saidi vaawo awo gansaba kunsonyiwa oli mukasooli w'abantu omusajja omukulu. Omwana muto agoba nkoko akaabya amaziga, mwana wange oswadde. Wali ekyo tekigenda kubaawo, kabonero ka bunyoomoofu. Era mu bimu ku bintu ebyereeteraga Usumani okuseka nga abanene bazze ku mikolo abanene nga Usumani aseka abanene ntegeeza ba pulezidenti ba kabaka ng'olaba amajje gasimbira yindi bwe gati wantu nolaba omuzeyi emyaka 6 moze okugamba ali bwati nga musula tatereera yawo ngaaliko nga ejjini bwati muswala ayuuga nona nga ayayuuya gye yakasima omuzeyi emyaka 6 mulayini y'amagye abanga ejjini bwati ateredde. Usumani agamba bwe nabalabanga nga mbwatuka ensekonseka manye kimusesa naga atulimba bwabeera muto yatunula atya naga emmere bwe mwokya yaba atya bwaba yeebase atanza aweddeyo ayasamirira atya. Ezo embeera zonna z'olaba ezinyiga abantu mu mbeera eyo ogenda kwegatta embeera ebaawo kubanga fala bakufukamiza omusajja omukulu kyaga teri kunywa mata nga tofukamidde notoba okufukamira wansi awo otegedde daga tondeetako mpalezo nindaamu ng'olina omulindidde kya 10 nezi nenga atole mukulu wa ttwale kasaaganya ali muddiya nabe kyakola tegere kuli mumbalemu ekitiibwa ne musajja mukulu yaga ntwala mpola ali saagala onkuleko waya bwe mwana gwa mulaavu nkwata mpola n'osirika nga tabiwulidde sawezi. Kati embeera ezo zikkakkanya Usumani gwe nabalabanga nti babasimbidde ayi abyo alimba ki yaba atya muntegedde. Kati akanti mujjana abanayingira ebyo tebiriiyo era omuddu ajja kuba bibye nga bagenze mu kikolwa kiri ng'ate akawoowo kokka ate kebeeyongedde okuba nako ega tukiddemu ggwe kano ate kukalala naye wano ng'ate ekiriwo bw'oba tonaabye sula bakwata ega naye sula tega nkoze eki naga toddamu kummanyiira manyi olusulo lw'amalaaya nze sula bakulega saba kunsonyiwa wali kajja kuba kawoowo obitegeera. Kati nga neemujjane abagamba neemujjana nga waliyo ebyo byokka ebasanyusa walakin tuamuhum dhalika jushaun karashihi lmiski emmere gye balidde ng'ebatuuyanya bavaamu entuyo zuunya akawo ka miski yulhamuuna tasbihi wa takbir
kama yalhamuna nafsa. Bannange waliwo ekyokuyiga mukiwulire. Ekigambo kyokka kyogenda okuwulira mu bantu b'omujjana kigambo kiri eki wetuba tukoma. Ekigambo kyogenda okuwulira mu bantu b'omujjana kigambo kiri eki. Adamu alayhi salatu wassalaamu bwe yali asiibula Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ng'avudde mu ggulu okulaba ejjana, mujjukire mu bannabbi abaali ab'enkizo ng'alina omulabako y'oyo, kubanga ffenna mwe tuva ye kitaffe ayogeraganyeeko naye. Bino bye yamutuma, tagagenda oŋŋambire bazzukulu bange mmwe. Agamba Muhammad ajagambe baani? Genda oŋŋambire bazzukulu bange. Eno mujjana waliyo ennimiro, naye bamalayika abagirimamu balina ekigambo kye bakozesa. Ekigambo ekyo kimpeere bazzukulu bange bakibeereko, kyekigambo ky'ejjana. Adamu mu nsobi gye yagwamu yenenyeza Allah era yamusonyiwa. Adamu wa mujjana, mumpulira? Adamu kyekitonde ekyatondebwa mukono gwani? Ate kyekyasooka okutondebwa ffe mutuva, kati kyatusooka dda mujjana. Ebiriyo abimanyi nnyo okusinga bannabbi abalala. Agamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, genda oŋŋambire bazzukulu bange eno mu ggulu waliyo ejjana, mulimu amalimiro. Bamalayika abali mu malimiro ago balina ekigambo kye bakozesa. Genda obampeera ekigambo ekyo. Kigamba kitya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kyekigambo kyokka ekiri eno. Wulira nabbi bwakugambye sallallahu alayhi wasallam hadisi eno, agambye nti abantu b'omujjana silence egenda okubeera muli emirembe egirimu, nga buli omu kyakola nga olaba nga kyatakola ninga kyawedde eddoboozi lyogenda okulira yettono eririyo. Yagamba nti yalhamuna tasbiha wattakbir kama yalhamuna nafsa. Ng'owuliramu ekigambo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ekigambo ekyo nga kitambula nga bulaba enkuba y'omutima. Akubawo kimu subhanallah walhamdulillah. Ekigambo kyo genda kiwulira. Ekyo bwe njagadde obbalaga nti ejjana waliyo ebyengera bingi. Ekigambo ekyo okumanya kyekiriyo kyokka olaba otya ng'okitandise kati. Muntegedde? Ekigambo kino kikusookayo. Ejjana buli lwogirowoozaako ebirungi ebigirimu, erina ebintu byosobola okwerekereza ebyawano. Wasigala n'omuta, oyinza okuleka obwamalaaya n'ogumiikiriza obwola bweri, oyinza obubbi obuvaako ennyondo n'ozigaba mbuvuddeko, n'ogenda ng'olinnyalinnya mukkwe, wadde olina obuwunga bwe waleese wawabbidemu kilo 5 olina tuleera nnamba n'oba bamulekwa obadde zakatumaali towa n'otandika. Kati ejjana olwowulira ebyayo otandika okulinnyamu mu mazambi, bw'osigazaamu ng'okyalimu ng'ogwa mu ayeeri. Walladhina kafaru awliyauhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabu an-nari wa hum fiha khalidun. Hayyakumullah wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.